Bano benkutte basumba ze Dr. Tiamali bano benkutte basumba bagwanga lya Uganda batata begwanga sinza kubanyoma kubanga bafukibwa amafuta walo Pastor Kayanja, Pastor Chiganda, Pastor Senfuma, Pastor Bugembe, Pastor Namutebi, Pastor Bunjo, Pastor Bujingo, Pastor Serwadda, Bishop Serwadda, Pastor Jackson Senyonga, Pastor Chiwewesi ne Pastor Manjeri. Nyemirinde mu kyawandikibwa kye bayita numbers 22-28. Katonda tali mu shortage y'abantu. Ekyo musumba wange yakingamba. Gwe bw'ogaana okukola ky'olina okukola, Katonda tasobola kubula kyayogeza. Kubanga abasajja bano amazima gali bwe gati. Tutuuse mu biro, omusajja gwe bayita Dawudi yagamba nti banne Mukama njigiriza okubala ennamba zange n'ebiro byange mmanye. Omuntu atamanyi kubala biseera na kumanya biro abeera wa bulabe nnyo, abeera mwebafu. Kyokka ate bwe tugenda mu Genesis chapter 6, Katonda aga nti abantu bwe bayongera okwala munnange empisa zaabwe ne zoonooneka, naye n'agamba nti n'omwoyo wange tajja kuddamu kuwakana na mwana wa muntu. Kati mu mbeera eno Katonda tagenda kujja yeesimbe mu maaso agambe bannaabasumba muyimuke. Tuli mu biseera ng'omusajja ono atuli bubi. Amazima gali bwe gati, omusajja ono atuli bubi. That is the truth. Omusajja wundo. Omusajja ono atuli bubi. Nzize mubagamba ebbanga ggwanvu ne banvuma. Naye omusajja ono si mulungi. Kubanga tuli mbiseera ebyenkyukakyuka ya Uganda yonna, total transition 42, number 42 from 1979 up to 2021. Myaka ana mweji ebintu ebirala bikyuka. Tulonda 14. 14 is a number of a special birth. After 14 there is a special birth after. Wakati abasumba bano njagala bakomereramu. Naye ngamba w'ekitiibwa kubanga ndi musajja mulokola akkiriza nti omusumba si ye muntu gw'olina okujeregerera. Ekisooka, abasumba ba Uganda mwakyawa Isirayiri. Mu kukyawa Isirayiri ye munye ya Katonda n'emiryango gy'eggulu giri 12. Kati mu mwasalawo ebyo Isirayiri abamu mwekakatikako nekakatike mugibbemu ssente, abalala mwagikyawa temugisabira, temuwaayo ssente zaaliya, temumanyi temulina kye mumanyi, naye muli basumba abanene. Ekyokubiri, temuli bakabona, muli basumba, muli ba bishop, muli ba pastor, muli ba apostle, but you are not priests. Kabona yani, kabona yayimirira mu makkati g'abafuna abalamu mu mbeera eno nga Kyagulanyi ayimuse n'abayayebe abayaga. Waliwo omukabona ateekeddwa okuyimuka oba Bujingo oba Bugembe oba Kayanja oba Pastor Manjeri oba aniraga nti nedda eggwanga lya Uganda nakubadde Museveni mubi, tugenda musabira emyaka gyasigaza gigweko bulungi, naye omusajja ono mufu. Kwe kuyimira mu maaso g'abalamu n'abafu, Katonda n'awonya ensi. Ekyokusatu, mwalemeramu culture. Lwaki temwagala Isirayiri? Nti mulimu amawanga abiri mu mmwe, mulimu Esau, mulimu Yakobo. Mwagamba muli baana ba Katonda ne mukyali Baganda, mukyali Banyarwanda, mukyali be Masaka. Era wano obuzibu obusinga obuva nti bw'otunulira abasumba wano abasinga, if you look at all the pastors wano abasinga, abasumba abasinga bava Masaka. Ono pastor we Masaka, ono we Masaka, ono we Masaka, ono we Masaka, nono we Masaka. Noli yafudde owekawala we Masaka, nange ndi we Masaka. Kati abe Masaka tulina akantu akatatu gwamu bw'olokoka. Akantu ako n'otakafaako, it's not a sin but it's a weakness. Akagenda okukuliramu, mulimu amaala agatulemeramu. Buli lwogaana okusembeza Katonda wa Isirayiri, then obaamu amawanga abiri, Esau. Ate Esau alwanyisa Isirayiri, kitegeeza Katonda akuboola. Obeera a double standard man, toyina wonyweredde. Ekyokubiri, temuli Baleevi. Omuleevi yani, omuleevi abeera ku yeekaalu essaawa 4, tavaako. Naye mulina emirimu gyammwe, mulina amayu, omwasula eno, ate n'osulako eri, ate n'ojja ku kyaki ssaawa 5. Kati abantu abazze nga balina ebigenge banaakusanga ddi ku kyaki. Omuleevi abeera mu yeekaalu era omugabo gwe gwa Mukama alya na kubireeteddwa mu kkanisa. Kati mmwe mulina enju zammwe, mulina bizinesi zammwe mukola. Omusumba akola, endiga zikola. Kati ani agenda okusaba? Katonda awonya abantu. Double standard nakyogeddeko. You are not rooted and you are not planted. Temusimbiddwa era temunywezeddwa mu lwazi, kubanga olwazi ye Isirayiri erinnya lya Katonda, ye Yeshua Hamashiach, olwazi olwedda.
kati ennyumba zammwe ne kanisa zammwe zonna zisimbiddwa ku musenyu kyova olaba kibuyaga bwajja kyangu zibba ekisembayo nti bw'oba tomanyi bintu bya Isirayiri owankawanka mu kumanya ebintu bingi by'oba tomanyi kyokka ate abantu bangi babuze olw'okubula okumanya n'ekirala ekisembayo ku Isirayiri nti ekibuga kya Katonda omuli entebe ya Katonda Jerusalemu si kyotera si kannabukuliro si kyannamukaaka si nkoni si Masaka si Buyende Jerusalemu. Ekirala mukyalimu abantu abedda abasumba baffe mbalabye tulabalaba nga mubuulira enjiri n'abantu b'ensi babalaba abasinga mwalemeramu ak'e Masaka ak'okupimpinga emmotoka n'okuziwandikako ebigambo akakantu kakulu. Abalala tribe yaffe kiri okuweereza Katonda ng'omusajja Omuganda kubanga Eva olibeera n'amalala buli tribe erina omuze gwayo. Kiri okuweereza Katonda ng'Omunyarwanda kyova olaba osanga church nga pastor Munyarwanda ng'ejjudde Banyarwanda, pastor Mulango church ejjudde Banothana, pastor Muganda church ejjudde Baganda. Amalala gali muli nze pastor gundi ffe tweddira Mbogo olwo twafa abaana b'Embogo tulaba Matayo agamba oweereza Katonda ng'atali mu Isirayiri the lineage of Christ obula oweereza Katonda ng'omusajja Omuganda ow'Embogo akabbiro maleere amayembe waliwo omwoyo omutukuvu n'amayembe kati ebyo bibuzaabuza abantu abasinga mubuulira enjiri loudly naye nga amayembe gegoogera nga mulimba bulimbi bantu kubanga bye mwogera si bye mukola ate omuntu tasobola kugaba kyatalina. Kati aba mwali bakongozi abasumba bamu mwali bakongozi bw'obeera omukongozi amasima gali bwegati nankubadde obuulira enjiri nnyingi oyinza okubanga abayembe ge gakyayogera nga si mwoyo mutukuvu. Ekirala waliwo kye bayita art kati mwabisaamu art ne experience ffe twazuukiza abafu myaka gy'ekyenda nabo baazuukiza abafu emitwalo ebiri mu maaso myaka gy'enkumi 2000 mu 2012 olikyali mulokole kuba Katonda wa buli lunaku Holy Spirit every day Katonda wa buli lunaku mugugu gwa buli lunaku oba walina ekkanisa ey'amaanyi mu gy'ekinaana Katonda akubuuza okyali mulokole. Education nze Dr. Gundi nze Dr. Bishop Gundi naye ekibuuzo kiri bwe kiti gwe Dr. Bishop Gundi nene Katonda akuyita Bishop. Waliwo ekigambo kye bayita menora ebintu bino mu makanisa g'abalokole tetubirabamu kyokka biri mu Bayibuli. Eno menora Galatians 5:22 ye yabula abasumba ba Uganda kubanga amazima menora manya eno Hanukia Galatians 5 etandika na love naye osanga omusumba nga munne yakoze ekibi n'ayimira ku kitutu ky'abantu emitwalo egi n'amukalakata n'oli nadda ku radio ne TV ye ne beevuma ne beewemula ne beeyita ebisajja ne beeyita embwa enkya ne bawasa ab'okubiri ne beewaana ne bakola ttembeere. Kati omukwa bino byonna bibeera bifu ate oba tolina kwagala jjukira amafuta agataliiko Galatians 22 however much you are anointed that's witchcraft. Twogedde ku menora yeero etabaaza Exodus 25 Revelation chapter 2 verse 1 eno omwoyo wa Katonda yino Zakaria 4:2 Revelation 2:1 Exodus 25:31-37 temugirina gyemyoyo gya Katonda mulimu mayite okwegendereza amagezi okumanya okutegeera mulimu biri righteousness mulimu friendship hope bingi. Ekirala you lack gentleness as Jesus our profession. Abasumba baffe eno video nkikoledde basumba gentleness eyogerwako mu Matayo 10:29 Zakaria 4:2 eyogerwako wano mu Matayo nti banne mubeerenga nze ndi muteefu. Bannanga abasumba baffe temulina mbala ya buteefu mulumwayimira ku kituuti omulaba n'obukaawu n'abuulira nga ayagala kukakasa ne yeewaana n'avuma gundi oli gundi mubbi kyokka avuma omubbi naye mwenzi ne gye yasuze tamanyiiyo n'avuma omubbi avuma omwenzi avuma omubbi omusiyaza avuma ono kati n'otunuulira akatuva akavuyo akali awo. Bwe tugenda mu gentleness yokka tugenda mu 2 Timothy chapter 2 verse 24 Proverbs 22 verse 4 1 Kings chapter 21 verse 29 1 Chronicles chapter 7 verse 14 Galatians chapter 6 verse 1 Ephesians chapter 1 verse 2 1 Timothy chapter 6 verse 11 Philippians 5:5
Tito 3:2, 1 Timothy 3:3, James 3:17, Proverbs 17:10, Colossians 3:12, 2 Corinthians 10:1, 2 Samuel chapter 22 verse 36, Numbers 12 chapter 3. Byonna byogera ku gentleness. Omuweereza wa Katonda alina kubeera atya? Ona naavu oyo akukalinga bwe kati n'oli n'ayimire ekyo kiringa bwe kiti. Kyokka Yesu yagamba nti mulabire ku nze ndi muteefu. You are weighed and judged and dismissed. Emyaka 42 giweze. Bano abasumba bonna boola. Emyaka 42 Katonda agenda kubeera nga bwe yakola Nabukadduneeza. Yamuga nti nkupimye ne nkugera nga towera nkugobye. Amazima singa temukyusa. Mwenna mugobeddwa mugereddwa mupimiddwa babagobye Katonda abaweeye nga temuwewuka. Omanyi osanga tulera ngitisse scrap ngewe era moroka za scrap zesinga ogwa ku Masaka Road. Ebe etisse nnyo kabindo naye egenda empewo egikola bwe. Kate kanisa ewewuka kubanga abasumba bawewuka. Omusumba baba talina bufumbo butuufu. Tasobola kubuulira njiri kubanga omusingi gwe bufumbo ye covenant kati gwe kyotalina okiwooti abalala. Simple logic. Tugenze righteousness obutuukirivu bwa bulinga wa Sawulo mu Isirayeli era ava mu kika kya Benjamin niye ali awo akola byayagadde. Obutuukirivu bwa bulinga bwa Loti. Ibulayimu ne Loti bonna baali balokole. Ne kwaliko Ibulayimu mukwano gwa Katonda. Tabane sina kyenyiza kukola nga sibulidde ku Ibulayimu. Ne Loti ali mu basiyazi bamugambye edduka atasobola ate mukazi we yawasa omukazi ali awo mugwagwa tunudde emabega abaana be bamwebaseeko abazaddemu abaana bavuddemu Mowabu erwanyisa Isirayiri. Kati obutuukirivu bwa Loti mukolera mani za puluvu nti banne Samuel nkwegayiridde ita abantu bajjo baleme nti Katonda akyalina mukolera mani za puluvu muita kamera bannamawulire babakwate live wire ebitwale spark ebitwale round about ebitwale akataliko mfufuga kwate mweswaze mugere ku bafu mugenze ku mufu mufo ky'okubuulira enjiri nti omusajja abadde mufere mwenna mugenze na bivyaite ebinene. Genesis chapter 6 nti abantu bayongera okwala bwe mwayongera okwala ne muva mu kanisa obutono Katonda ne mumwerabira kati anoonyani ayinza okuyimira mu kituli tayina mwenna ayiraga ne babujingo yandiyimiddewo netamulaba ebugembe yandifudde nanyama nakozesa volongoto. Exodus Numbers 22:28 endogoyi yayogera balamu nagati ndogoyi gwayogera otya oli Mikaayo oli akuba Mikaayo oli Katonda yakuyiseka ate okubuulira nze Katonda akuyitako. Ne Yesu yagenda n'abuulira abasajja nga wa myaka 10 temuli mikwano gya Katonda bingi Katonda byakola mu Uganda n'abibuulira Dr. Tina n'abibuulira basumba bamwe nengati you have a very big churches n'atabibabuulira n'abibuulira volongoto buli omu gyalowooza nti kiraalo kyante tekirina makulu. You cannot number your days. Temumanyi numbers, temumanyi seasons, temumanyi signs, ne kalenda y'eggulu yabalekadda kubanga mwakyawa Isirayiri abasumba mwakyawa Isirayiri n'abali mu Isirayiri n'abali mu gundi ey'aba Isirayiri sifo ai muli babbi. Anointment without Galatians 5:22 headed by love is witchcraft. Ekivaamu we have false prayers because esala ezikolewa ewa bugingo naawo ewa Pastor Kayanja ewa Pastor Kiganda ewa Pastor Senfuma ewa Pastor Serwadde ewa Pastor Jackson Senyonga ewa Pastor Kiweweesi nfu eggulu ligambye enfu teriziraba kuladda lwaki esala yonna entuufu ebeera mu same accord same attitude same spirit. Acts chapter 2 abatume baali wamu kati bwe tulanga tuli mubiri gwa Kristo ono ali ku bbiri oli ali ku Kanani oli ali mu Kisenyi oli ali Rubaga oli Evumeono bano basaba oli mubbi oli munyazi oli yawasa omukazi ow'okubiri ono anyaga abakozi ono avuma ono ne mwayi mukama eggwanga lya ayi eyesaala ebeera mbi nnyo okusinga ekiwemulo kya pengepenge kuba essaala esabiddwa mu disobedience efuuka butwa. Kati esala ya lwaki tekola is not in the same accord same spirit kubanga baba bibakolagana ne begatta ne bakolagana fere tukolagana. The gates of hell don't fear you. Emiryango gy'amagombe Yesu yayogera kugibeera munana tegibatya kubanga gimanyiwe gibayita. Era Lusifa bwawuda nti ani oyo yayogera nti bugingo ti ayi oyo ndani oyo yayogera nti Kayanja ayi oyo yayogera biki owulira bino mbyogera kuba ndi musajja mulokole sibanyooma muli basajja ba Katonda naye eggulu lyogera mugereddwa mupimiddwa
era mulinde kibooko ato kabona bwafa bamusiba mu oluwa tetumukwata nako tuwalula mu walule ntwala bwe tumukwata ko naffe ebigenge bitukwata kyebagamba nti when 2 or 3 gather together in my name ekkanisa ebbiri oba essatu bwe zeegatta mu linnya lyange ne bakkaanya same accord same spirit Katonda asumulula Holy Spirit ne revelations naye gwe bw'osabirewo kituufu abantu basaba makanisa gamme musaba gano gonna amakanisa gayina worship team gayina abali ku nsozi abasiibi abaguddemu emba naye abasumba banyirira abasiiba bakoze bayina abasaba naye sala teri mu same accord Katonda tababeeramu ekirala Genesis chapter 3 Revelations 12 ne Galatians 19 zaboonoona omusota gubasekerera Genesis chapter 3 Revelations 12 Galatians 19 musinga penge obubi kuba penge si mwana wa Katonda mumuli baana ba Katonda ne mwefudde ababbereyali omulimo go baba to tend and keep Uganda kati Katonda ennimira agenda gibagobamu bagamba Adam keep and tend nakiriza omusota ne guleeta ekibi ne bamugoba nammwe mugobeddwa you are an apostle but does God calls you an apostle or you apostle that's a question kituufu oli apostle naye Katonda akuyita apostle Katonda mu ggulu gyali akuyita apostle ekyokubiri sexual life kubanga pastor Bujinga alina program emisingi bugibanga emisingi giri onooneka kiki omutuukirivu kyayinza okukola emisingi bwe gyonooneka Katonda yagamba nti mu mbeera eyo Abraham Job Moses Eliya ne bwe basaba sina kyenyinza kukola bayinza kukyusa nsiiza nyumba yaabwe kasita obufumbo bwonooneka ne batuba tusaba nnyo ne tusiiba nnyo tewali kyamakulu kigenda kubeerawo basumba bannange bakama bange abasumba munnange abafukibwako amafuta mbeegayiridde buli omuzibiriza maleji yeeteredde etya ekitanda kyoliko kitukuvu wasuzeewa kuba Katonda alabayo nze sirabayo kubanga emisingi lwe olwazi ye Yesu kwe tusimba kati omusingi gw'ekkanisa omukulu ye marriage kubanga ye covenant ya Katonda gye yasooka okukola Adamu ne Eva bazaale baale kati omusumba atalina marriage ntuufu aba asafulumya bulogo eri ekkanisa aba yeesittaza abato Genesis chapter 11 muli mu kuzimba maminaala buli omu azimba munaala guyite mubire gutuuke Katonda oli azimbira eno nono n'azimba ogugwe buli omu muli mu competition ono bw'akola radio ngo naakola radio ono bw'akola program eno ngo naakola eno muli mu competition ekirala musaba misa Katonda mumuwa obudde butono abantu bemusumba bamalanga mu kirabu ennaku 2 naye mu kanisa bamalamu essaawa 2 n'osanga mega church ng'erina service 4 3 2 fe ku church yaffe service etandika ku makya essaawa 2 paka ssaawa emu musumba sala n'agamba if you don't want get out twazze kusinza Katonda atuwa obulamu atukuuma mumina abantu abalina ebitambo abantu abasiyaga abantu ababbi abantu abenzi abantu abafere ne essaawa 2 nakuuse nefuluma misa entono egenda misa enkulu neddako pastor atuka ssaawa 6 abantu kati biki ebyo ennyumba efuuse ki you did not die for us bannanga abasumba ba Uganda temwatufiiririra Bujingo sigwa atufiiririra pastor wange omulungi Pastor Kayanja sigwa atufiiririra pastor Serwadda simo mwatufiiririra temwasibaako bantu siba kanisa ya gundi kanisa ya Kristo balete tuweereze Katonda mu bulungi endogo yeyogera Numbers 22 eddaluya na biritiridde tugenze wanewala if God tells you to step down can you to them obedience humbleness singa Katonda ekirajja nagandi musumba gwo munene apostle nkwagala wali oddemba ashalondo omusumba omulala osobola okukkiriza kirowooze nkikulekedde pastor Bugembe oluddewo okuwasa emyaka gigenderedde kati Bible egamba nti omwe yesitaza ku bato bano asaana kusuulibwamu lubenga asuulibwe mu nnyanja waliwo omuntu eyakalokoka nga muto mu mwoyo bwajja ne girlfriend we nga bayabayaba mwoyo nga balaba pastor talina mu kukyala n'oli omusajja atali mulokole nga mukazi we asabira wa Bujingo ng'atiba bw'ati ajja kutandika okufunamu enkenyera ojja kuba omwesittaza pastor Bujingo tusaba owase we serve by example Paulo yagamba nti mulabire ku nze nga nze bwe ndabira kwani Yesu n'agamba nti musemba ne mugoberere nze kubanga ndi muteefu
ekkanisa mugifudde ekiyumba ky'abanyazi, abasumba mubbye abantu b'ebweru, mubbye ettaka ly'abantu, ebintu byabamulekwa mubbye abazungu, mufeza abazungu, mutukuba ebifaananyi mu saavisi ng'egenda mu maaso. Eno nazze kubuulira njiri eri ebweru ontwalayo nga masiikiini ne bakuwa ssente n'ogula ogumotoka nga gubeezi sajja wa Katonda n'oyambala n'ekkoola naye nga wabbye abazungu $1,000,000. Abasumba mubbye. Kyokka Yesu ojjukira kyeyakola abaali batundira ebintu mu yeekaalu yabakuba. Obunyazi, abasumba abantu babakaaba, abantu babakoledde, musumba gwandaba zibiriza. Wabba omusajja yajja okuzimba ewuwo, omusajja yasiikala nje ewa mubba, abakozi b'oku TV tobasasula, era omusajja wano akyasinza okusasula mu radio ze Uganda bujingo. Tewali asinga musajja okusasula. Mugende musasule abakozi. Katonda olwo ayogera n'eggulu liwandiise nti mbabuulidde. Bayibuli egamba tusasule abakozi. Yita abakozi basasule bawe ku tokeni, bazzemu amaanyi, bazimbe. Mulimu n'abatali balokole nga mukozesa abatali balokole, naye analoka atya nga omunyaga. Olwaleero yita abakozi bonna bagani nabba sente obawe sente zaabwe. Muli banyazi, ababuulizi ababayambako ku nguudo tembawa sente, abaana babaweereza temubayamba. You're not hospitable at all. Ate nga twali bannaku, abantu bali ku church baffe enjala. Mwateka wa administration, church admin, church gundi, human resource, waliwo ne content controller, asale enjiri, akukasale, akajemu, bonna weebali, bo bali mu mmotoka, abaweereza n'abasaba ku nsozi bakoze. Temuli baakisa. Kindness, Yesu yali waakisa. Temuli baakisa. You're not hospitable people. Ekisembayo 18. Abaana bammwe baliwa, bannanga abasumba mulina abaana abatamanyi Katonda. Mulina ebyana ebya Beriyaali, ebyana by'emisotte, ebyana bya Lusifa, mulina ga TV bikedde katuni ku jimu jamu. Abalala bali ku kanisa, ebyana byo bituuka essaawa 5, oli musumba w'amaanyi, abaana bo baliwa, kubanga abo abaana bo bwe busika ba Kristo. Nankubadde oli musajja w'amaanyi mu Katonda, oteekeddwa okutwala omuwendo okuza abaana bo mu kkubo lya Katonda bagana oddivaamu, olina obbakolerako ennono mwakya wa Isirayiri. Bamizaaka temuzimanyi, consecration temuzimanyi, circumcision temuzimanyi, embaga za Katonda zonna temuzimanyi, temwagala Isirayiri. Muli bakatuliki, muli basiraamu, muli baprotestant, oweereza Katonda nze ng'omusajja yali omusiraamu. So what? Waliwo abasiraamu bangi abaalokoka. No wanda wali musiraamu n'oluka ne togenda kugenda mu ggulu era. Abaana bammwe baliwa, abasumba mulina ebyana ebitamanyi Katonda. But check yourself. Solution eriemu. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Simple. Nze Dr. Tiamale nsabira ku volunteers of Salvation Outreach abamusumba Sala Nikisa.